media yafetu kusensonga. Omukyala namuwola ssente miliyoni 4.8. Nampita nangamba ojja kujjayo enkya lwali lwa Sande nakuza omwezi zaali 22 2015. Ne mukwasa ssente yandeka mu ntebe nga ntudde ng'oyo mukyala waatudde nange akandeete ssente. Yagenda yakomawo ng'aziza blouse mabeere gali bweru n'agamba mbadde njagala mutta. Katomubi nze essimu yange olunaku lwa kuliko Mr. Kozi ne kakandebe kati sazo Katomubi bangambye mubbi kabeera wano kuliko Mr. Kozi 8 kati gwe wawunya omuvuka engeri anyumizaamu emboozi n'akaba n'okkaaba pasita Bugembe tati awo yekisiti ku kitundu yera teragabako obudde buwanvu nano yamuwadde abeera ku time naye yawadde omuvubuka obudde buli muntu n'awulira ennaku nagezo abasajja bagibuukira abakyali neze bw'olaba sinnabuukira nsonga muganda wange bamwegendereza bwe nagenza olaba banne abantu bakabidde amaziga mu comment section. Yenyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Come the ding one no ya night. Sika de butto one night. Nairo akro ya sika. Sika de butto one night. Kan the ding one no ya night. Sika de butto one night. Kan the ding one no ya night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Basebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Abaana beekaza abawala ne gwe emmotoka ogikumyeto kubanga tefaanana bubi ng'ate toyiiko gaadi vuga we njagala nnyo emmotoka yange lwakubanira ababooda baginnemesa. Ababooda batumalako ebirebe ojagala naye wakafuna ababooda kawundo ate Subaru ate sira Subaru yabadde bagigobako abadde ne Subaru ngengange kuba emiggo kati nze ate abadde abagifudde batera emmotoka yonna gifuna ntya nayina emmotoka yange yali old model aliya nga njagala kati lomu waliwo bukedde yakola story eyo y'omuvubuka yali atunda ffene kabugu. Maama Fiina tugenda tuyamu omuvubuka oyo naye bw'oba onvuga manyi tayagala nnyo okuvuga ngendo mpanvu ngamba gituulemu ani twakanika emmotoka twasimbula wano ebulenga ne tugenda oli cold model nga mugenda mukanika twasimbula amanyi byakukeera twasimbula ku ssaawa 12 ku makya nga tugenda bayitabe batya yali nnyo wannerabidde twatwayo 8 emmotoka bannange yanyiiga ne yeesooza nakola atya kati ate nompuyira essanyu mbuzi omugagga wange ne tukomawo tuba tutuuka bayitabe batya kamada twaliko teyaliiko bayitabe bati mamanye ku luguudo lwa Gulu Road Bombo Road Gulu Road kati tuba tutuuka bayitabe batya obulenzi eyo obulenzi tuba tukomawo tutuuka saidi z'ebbombo nanga masoko ayimirire nenyimirira nakuba boda omukono nalinnya boda andi nga twakanika kati motoka yali nfula adiyeta simanyanga adiyeta simanyanga nfube kozi betya nalinnya boda okuva ebbombo paka Bulenga
yanyiga birthday yange netuuka nampa emmotoka era mwebaza yanyiga yampa essanyu naye gyebavuddeko nagenda naye ngenda gimusuulira meeya mumwina eddoboozi yagamba Uncle Kasuku mumwina eddoboozi bagendeze ku mafuta kimanyi nayeyo eze kakuseseyo eboozi bwe nafunyeyo emmotoka mbadde manyinde Subaru yange ng'ebbunga gye nsula kabuku teekamu emitwalo gyange eki ebiri ne gindeetawo ne ginzizaayo wallahi emitwalo gyange eki akati bwe nafunyeyo emmotoka soka njiwamu omukaaga gwange bwe nguyiwamu kagaana okuva nga ndaba kasigala ka orange nensirika nzija wano kati mukuddayo ngamba kanjomera yeetaano ndaba bakanakola tekagaano situ nakubye gye najiguze ngamba buze musedduke emmotoka gejinfu ko yinti ate ki nga bimunyumiza ngamba nedda weefiriza akasente akawamu oyiwemu amafuta kati mbaŋŋeera olwogayo mugagga wange nga ngameeya sina bulungi sente negenda ku mafuta bakuyiremu 10 bwe bayiyeemu 10 nekabuukamu katonyo bwe kati bannange neŋŋamba eno emmotoka kitegeeza ng'emitwalo almost 10 na plus ngiyiyeemu era nekasiga nkaka orange akati nze emmotoka yange eyo njagala nnyo olunaku lwe nagenda okuganga nze ogisuula wa mama Fiina nantunuulira bw'ati naŋŋamba Ssebunya yagala emmotoka yo mbeera yonna emmotoka eyo giraba ogenda ku mafuta nga banteremu ekyetaano n'agakuwa n'akusekerera manyi waliwo kiswaza ogeze ne kawunda enyirira kalamaluune bakala bulaaka nga banteremu 5 wonya gumu kitundu wulira Subaru mbadde nywa n'ogumu 2 nanywako n'akenda ssebo mu Subaru nanywa akenda owedde kati ffe twefiiriza nze kati omwana leero ampisse n'anteramu nafuka billboard mbadde modern nafuka tatukyagula ngoye motoka okulesa leero omwana antedde mu fulutanka akalimi kali omwana njidde mu fulutanka awujja givuga andeese naŋŋamba teeka wallahi omusajja njidde mu fulutanka babitasima Derek Phones abaana gye balina ssente omwana zabadde ng'asaga tobadde wakasuku nenjogera ng'ebyokusa nakuteramu konze nga ndi wakasuku nga nekasuku akavidiyo za mwavuka n'akafuna neŋŋamba wali omugagga Kampala bakyatambula biki Derek Phones lwaki wontera mu fulutanka mbali nakababwe nti musho nga nkubira nti oli ludda wa konze ndi eno najjerako ye ndi wano Kavule Makerere konze nti nze kalo tuse Makerere muga ndi wano nga ku toto nangamba hawo obokyamira ddala wangambye eki fulutanka nangamba mpambu dakika 2 wallahi dakika 2 tuse nga uyuyu Derek angambye bugambi kuba wakabina bwati mugaka twa muggulu aje nja kunyigira meya kati buladi oba Derek Phones nno nange mumanyi omumanyi mulaba ku TikTok Derek Phones anekda yawadde gwe aja kolani CEO no we South Africa oyo talina sente muveeko buladi twogera ku bavubuka nga balina business kati Derek Phones omanyine wasangibwa talina business ate CEO ate tumanyine gyakola ate nno muno ojja kwogera nga saga Derek ajja gayiwa mwana Derek yange yakoma kunya ku fulutanka ndowooza kati nemyezi ng'ena teekamu ekyetaano ekyomusanvu kati abaana bambuliridde nti meya bulula kakendedde ng'otopingako 2 3 gikumire ngaawo kyolina okukola ng'onewangaza emmotoka eyo eŋŋenda empanvu zeesonyiwe ate n'essaawa kati kyuse essaawa z'okutambula kuva ku ssaawa 11 ozungu olagawo ez'olweggulo budde bajjaamu totawaana kati wobanga oli waneeno wano ku mulimu gwo bawo ssaawa ngeza kajjamu akendedde kwalakata dduka n'otuula mu jamu wano ekibuyaawo muganda wange abaana bagebwerezera emmotoka zaffe abaana babucekkedde lwakuba kyammanyi eyo tensikangako manyi nti nagivugako okuva e Masaka nga akatala kayase nogivuga paka Makindya simanyi oba sayansi kyali awo nedda manyi lwaki kisoboka nkugambye nataddemu emitwalo 11 buladi nekasigala nekakyalimu orange emotoka ogimanyi kati gwe manyi amafuta g'emitwalo 10 kitageza gasobola okujja e Masaka sewo ne gakuyingiza wano ate nalabyeko omugagga nendoza omutima gwali gukukuba bannaye kati nze mu bulamu bwange kyekintu gukutunduga emmotoka okusikirako ku kkubo wenamu kulinnya Subaru nze yange kugundi awo ku Northern bwe yagumirira kiru nze nalinako eri enkadde nga kasiteesika nga nja bonnet nga nzigulawo bonnet bwenti mu maaso
nga nzijayo gundi bayita batata ya liva nga njikwata mu ngalo ate mu waboda gano teteyo kyebiri nga wefuula nga alina nti ng'agireeta nga kakyokka abasiira abo buli wa boda akulaba ku kkubo ye talowooza nti emmotoka efuddeyo agamba mwazi wanga temunnazisobola noga bannange kiri kitya MC Meya nkuwoza ayoze okufuna emmotoka nagifunye kawundo kati oyengedde mu lubu amina manyi owa kawundo takwana kubanga wono okwana tojja mukazi muwa mutwalo ajagabona musajja amanyiira simukira mweja oba 10 enero yetu tujja zifuna anti ze nategeera Katonda tagaba ki Allah tagera kibi buli kimu abane solution yaki kanamba tukyali kuzina namba buli omwaga Allah buli omwamuwa n'amanya ne bwana kimaliriza kyenyezo kukakasa kiteza n'emikwalo gyengendo okwongera kati okufuna ja gino gujja kutya okumpa emitwalo ebiri kati ekirala kyolina okumanya mu family bagenda kunyigira ne ku mirimu family zisooka okuyinyiga batandika oyatulwanga mu Illuminati afuna ekika kyonna ekyo mukalaba baganda bakote mbalaba emotoka gyavuga baganda bakote mbalaba Illuminati eyo nabigumira kati ku mirimu bosi wagala atandika okutunulira obubi eyaddala nga atunuza kaliisoliiso bwati batandike nti oyabba company ero omwana omu yaŋŋamba nti wawona noba nga toli mu finance nti bugenzi n'okola shoyo n'okoma naye bakubanga wali mu finance singa kati office onagiva musaka kati muli mu bibalo nalabye anko Mercedes omulabye asunsula benzi ayogera mpola kasajja kagaye mukote kambala t-shirt nga tenga bwe kagenda ku Google bwe kaginoonyereza ko teriyo n'enganda era musajja kwagaza benzi tena fe tujja kufuna yatuwanira kawundo motoka nnungi tefa bagiŋŋambye MC saving wofuna akagundi bulina kusoma nusu 2 oba 10 ala service kasoma nti service wala ko mmeka service yo motoka ya mselmeka ojja nyiga no ngamba ko walai nze wenkolera ntwala 2 nezezo nangira subale badde mwezo kwa badde gondi bagita oyira badde wa gondi badde nkozesa no kukolera wano ku Rubies era nga tuli mu mitwalo 2 oli ku Rubies we badde nkolera subale kenda ko share oba kawundo nje gitwala ku share of course so ale siyo ya malayo ze gwenkola si ya malayo sajja bakola ngana China mu ku seta amalala mbele butuka yange kyali mpya akola service mitwalo ngaga bagikola ogedeko de wachali wangu lo chali wafe bametabam agikute ze yange toina yaga ku radio nangabira mu ku radio bangentekemu ku radio ya oyina mu radio chomu yajamu saka kutugonyola nyonze wama nange njirikemu yajiramu saka sigonyola ozo bitugonyola ndiko kuchankala na no motoka yange nga weli makanjireke bade banga nakyusa ngombe engombe nene yange babe yimba engombe awole kumulama kubanga wabodo mulenge yono ono jukba saka x nataka ko x wange wale gayaza njivuga mwendi laki nakyusa ngombe eyo saka ka x ka ulubali ne wanayo ba kawo ulubali mu kitisa kyaseno meja olasanzo ka x wakwana mu P6 ngarwaga na rwakuzala wale yali asingo bulungi munsi yonna ngarwakuzala wa gayaza ngafugira bati akabali maguli yali kukiza kuti nekuba ngombe yatuka nana mwita kutandabye ne kamawo nengenda waliwo mchala mchai wange nnyo bamutame Mrs Balam ali awo ku Lubiri woti nokira waliwo kizimbe kiri awo nampe ngombe za 11 nenziwamu naye netolo de gayaza sidanga mukola extra mukalaba ekala kala kubira ngaba obanze malo naso sene ngamba tinti kanso kemuleke ngene nanti ate kyali mpya manyi baki nkyagala ntatege nti mvuga ka obofura bulungi kati munateka mutti ojinja kuwalirizibwa to kusede beba batekesaga kakeri nyalyo zagari kireke obana yagambye tewera birado goya wano ku dashboard ayo masaka gatadda kuswaza walaga towe masaka gatadda kuswaza takuta teka kode ugoya tokutekako gende wa Ilda ido tatali awo Ilda aliwa funa yaka wote ke mwaka wowo Ilda lero ngende muwagireko bampi ampe yaka wo ateke mwaka wowawo nzenga nani najikola nani amabatana nani nagaleta ko tinti katembo nenga ntuke zonga siraba era nga mvuga nembi yoga kabe je ko siriko biya sira nga akawona twateka kebyo kana motoka ya kitibwa by the way tetaga nnyo ku basape ateka wundo kati motoka ya bay
kawundo zajjanga milioni 5 ng'ofuna kati zoyongera bwengezi by the way ate eno naddala eno yo kiri kitya so tuli bulungi omanyi luli wajja n'onkozesa no program tukola program gye byawuzikira ng'ate bye twayogeraga ebyokusaaga ng'ate bye bitulendinze nga biri tuli serious yeye nga pe zengenda kwebaza leero ndayoko program yo ne Mr. Kasuku nina program gye nakoze ey'omuvubuka yagenze wa Pastor Bugembe Pastor Bugembe pastor wange in fact okulokoka kwange era omusingi guveeyo kubanga Pastor Albert Twina ye yandokola Pastor Albert Twina mwana wa Pastor Bugembe ate ekikola ku Pastor Bugembe kikwatikola ku Pastor Albert Twina Damasco sesa buli muntu yenna kadunwa olulandira tegeeza ku kivulu kya Damasco gyoli tekokubaayo tujja baayo kati nayo muvuka nga nagendayo wa pastor kugendayo agezo kala mu inbox yange muli mama wale basosuba mbabiri nga bankubira tyo muvubuko oyo muyaye mwapeza bo video nengamba ngala mu comment section mu comment zabade nganga 5 ngala msajja ono muyaye nenkola video kakati wale yakozeko video ngwala abantu tabagenda kutegeera abantu pozi ngofunyeko backup y'abantu abalala bemuli olusi mulimo bweku kati bona kitadde bwe tingana bagenda kulowooza kyolwana nwana tambula ne bitambula nagezwa na mu gitudde era mbebaza kuba obodi yawo kino kitukola kutaasa abantu n'okubeera nga okubuusa bannaffe kati sawa zino nakamyeko ne Bruno oyo nabavije nabaddeko ngamba Bruno ayina okwebereramu nti sawa zino abantu abafojinga ebibozi bangi basobola okukutomeza so batomeza musumba nenda abantu abalala sagala kukozesa bigambo bya nenga ndine musumba yabadde muluku era SB4 wenyini bamazenzo babe bakubanze lunaku mfunda kati abamusumba yandiba naye mulukwe nange kyali kintuuseeko nange nze kusoro ya muzibe era very good very good kakati ndina omuntu nga ffenna tuli ba victim mu nsonga ezifaanana SB4 nze nasoose okwagala okuyaayala nga ngenda kuba nesima kyampugudde naye nga njala kugamba bwe nalaba etase emboozi nga ngenda kujja nkuyite nkwanaratingire obukodyo obuli mu bantu bano gwe wakoma ku kya muzibe gwe bakazako wa SB4 naye SB4 bannayuganda obukodyo bw'obubbi obuyaaye babutaddemu nnyo nyina program gye nkola ku YouTube channel yange bagita Life After Prison programu eyo nkyaza abasibe ba ex-convict abaali bagenzeko mu makomera mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga era abantu badde banjayanira tu nyina show gye nkola ku TV esinga okulabibwa mu makomera era teri buli musibe ava eruzira at least ajja anoonye musimu meeya ne bano be baakata omusanvu abannu obwedda njogera muri machete bonna njogera nabo bakulaga meya obere tutambuliza busibe biki kyamaye waliwo kiwulidde kwa baganti meya bamulaba nyeruzira ne makomera amalala kakati abasibe bakozesa that advantage abatuufu okujja abamu bambi ne babako kye boogera nze bwe bajja mbawane ku nkalu nti omuntu ajja n'omulanga talina waatandikira n'omuwayo 10 n'omuwayo 2 bwe bityo n'akola ki n'omuwayo akakadde sinakatuukako mbadde mbawa kya 10 2 awagoza kawundo ojja kukatuukako kakati nga bwenkola naye nga lwaki nzibawa ssente zino abalaba show yange ey'oku TV era nkikozesa nnyo kasita nkutuukako buladi mbadde nkulaba luzira wala biki mwana natuna kati ngenda okulaba omaze ebbanga ki ng'ovuddeyo ntya nnaku 2 kyonna kye mba nninamu nga nkikuwa nze sikikola nti kweraga naye akaberuzira wabuddeyo dekozi obadde tondaba teyakunnyonnyodde obadde tondaba obadde maze ebbanga ki mmwe tumanyi kati tuli mu mbeera yakwekengera bafeere wamalayo ebbanga ki myaka 2 kitondo nga neli twalinayo anedda ssebo oluganda we nedda ssebo muleke kungassa muwaye vambye ekisiro by'omperawo nendo ozolawe tukyabuka bannayuganda esibipa okwatala iri wano
Aje tugambye. Tugambye buli ajja. Walainze beba nkola yange. Kakati SB4. Inze ebiwundu natandika bifunira wano. Wala wenyewe tutudde. Wano. Eyasooka nalina we nali awo washing baawo. Omuvubuka yajje Emboozi so yagenda vairo ne Faruku Sakozi bambi. N'akyaza. Ne Faruku Sakozi. Wallahi nze namukubira. Ole muvubuka ya bank account. Wallahi nze nakubira Sakozi. Ne mugamba Sakozi we. Nina Emboozi egenda kuba walo mugana walo muntu gochaza wa no feel no gama no kamera nti eno yetu eno yo hiti yaffe wallahi ngabo na kirowoza bwe kito bwe kyali kada teze ne kintu kimu bwe mpuli ekintu kinyumidde njagalizako ne munana era ojja kulabanga nawe nkubira amasibu ganje wayi Emboozi eno oyita kakati nga nkubira Sakozi nga Sakozi ngamba Emboozi eri ku kintu ibweti ne bwe kya mumpe ngante yange era ku chano yange ndoza nkuzisinga ka amanyi kwa kachano katandika butandisi neri mu mitwalo 5 video yeji mitwalo nge 5 kakati Sakozi ate yali mitwalo 10 kitegeza ki video kyagenda ng'omwana jatwana letingire ensonga blood ngoju omwana ayina olugero SB4 ng'omwana ayina olugero ngabo bamuzaala simanye Tanzania simata atawe simaya mama wali gundi najiraba simaye molisikani simanya family ye bagagga because bitya naye kakati bona tabawuliza kuba bali bamukwata kimafia mbu yakolanga mbu yafuna principal we ne bakolagana ne batako kujanga sente kwa account bi yakula yegomba kukubba banka simayira nga byasoma byabeera ku computer byayiga agera mu computer lab Emboozi wajiraba SB4 muno bino abantu bebajja mawulire nga tebetese njaga tegeeza mwenna abafera abagala tukoze okukozesa platform za fotukakanya bwe buli lojja ku media kuno gomanya video jjawe musime yanakutuza noloza ndikoma wano kumbe genda vairo genda kunzikana jo badoli ya kamera wafudde ukatayira SB4 wagenda kufa kakati omuvubuka yakuba Emboozi fine netambula kati mu yatambula mwe mwali abagamba meya linda ko top up jukira bana abantu betuweereza mulimu abagezi mulimu ezimu ku terms zebakozesa mu lulimi olwa hacking n'ebirala kanagero kwa abagezi batandise meya mu comment section meya yo mwana talina kyamanya kulimba muwuliriza omusajja omuyangana muwuliriza ne mulyanga code tazimanyizo na coordinates simanyi olimi tukozesa nangamba nedda akulimba either Emboozi ate omusajja kyangamba nga kituufu either Emboozi alina we yajiwulira nga bajinyumya najja naye najambala ajjaji koleki kati yajja n'akabaluwa ka charge sheet ke babateerako nga kalaga wabula nange omutufu omuntu nga bana akufera SB4 tomanya banna ogane wobuza ne meya ku bwongo bwe nina lero banga kuba yaleta ebbaluwa ngeraga nti nawandika byo ngeraga nti bamutadde chufa abaddeko eruzira naye nga bataddemu kaddashi wano kaddashi ne bawandikako 6 with pen kati then ne babuukawo ne bagenda years stroke months naye mu bine bya printing kati ye wano years 6 kyali mu pen then nawandikako n'akagambo years in pen naye obwongo tebwanzigira kugamba naye ate bwe kibanga ddala kubanga ebbaluwa tuba tuziwandika nowandika abadde mu kkomera okumala ebbanga ne bateekako dash bw'aba awandiseeko 6 oba 7 ng'agiwandiseeko tewali nsonga lwaki addamu n'awandikako yazi ng'ate neno maserode gyekiri yazi stroke months kati ye kitegeeza ng'omwana kituufu alaka abaddeko mu kkomera mu musango guyinza okuba omulala nga gwa myezi 6 nga si gwa myaka muki kati ye yagattako yazi era olwampa akabaluwa nga kaliko ne stamp ya prison anakyamukirawo n'eŋŋamba omwana emyaka 6 nga mutuufu bw'abinyumya naawe tosobola kukola ki kugaana ng'akunyumiza embeera eri mu kkomera n'akunyumiza baali baagala omuli ebisiyaga n'akunyumiza buli kimu Emboozi neekwata ku bannayuganda yali yamanyi Emboozi kitegeera eyo eringa yange yamusibe eyo Emboozi yali erededde sitaani kakati Emboozi okuba ate yali enfuukidde eza ekizibu bwente Emboozi ekubye egenze vairo kati bwegenda vairo ate n'esakozi agita kati gubula asala ate Sakozi yamujjako interview ku lunaku lwe lumu ne mu ka-t-shirt ke kamu ke yalimu ewange kati ne gubula asala banjawo ng'essimu evuga kuva Nakasero nali awo kujja kalanda we bankubirira hello
essimu yasooka okuvuga nali Mubende kuba tuba tugenda mu biseera bya nnaku nkulu in fact yalina Christmas enkeera nga ye Christmas nali Mubende essimu evuga omusajja neeyanjulira ng'essimu era nga kodi ye Russia like yankubira ku WhatsApp aneeyanjulira dere twagala omwana oyo ebi kintu kinkubidde wano si before bimanyi essimu ezo zitiika omusajja ng'atayogeza n'amala n'aŋŋamba tumwagala mu bulungi oba mu bubi kati goli waddemu mutuwa mu bulungi oba mu bubi oba tumunone mu bubi natakula omutwe neraga kunnyonnyola musajja ne mugamba ndayiraga Katonda mu ggulu simumanyi nakyaziza mwana temusooka kubuuliriza ekyokubiri n'agenda akola ensobe mu bino bye bakyaza after prison program yange bamanyi okugaba ennamba mu buyambi kati ng'omusajja kyasiika kagamba lwaki yagabye ennamba tolaba nti eyo sikaamu yennyini kati era nange kyenategeera nga bannayuganda mu kifo ky'okusaasira omuvubuka nga buli omu ayagala kuyiga mulimu bamwongeremu kapito bamukubira era ssente yaziri omuvubuka omusajja nga munnyonnyola omusajja alema nga nkubira omuvubuka nga baŋŋamba tetulina kye twagaza mwana oyo nti oba tugenda mumusiba oba tugenda kusiba wabula ffe kye twagala okuzuula tewali gavumenti wano mu Uganda omwana oyo mwayinza kubeera ne mu nsi yonna ng'omaze okwogera ku media mbuuzi esobola okujja ssente ku akawunti ya banka tubonaga meeya mujja kwereetera obuzibu nengamba tewali ne mu nsi yonna sebo mbukati tubeere mu Uganda mbu bizinensi ya finance ya bank bwebeere contented nga weriyo omwana asobola okujja ssente ku akawunti ya banka kitegeeza we need to first get that boy kyokka nga nze mu kumuwasitinga nalabanga nga kinyumu ko omusajja wamala okigaziya lwentegeera nti kituufu ne bwe biba mu nsi ki kati nsi kyeyinza okukkiriza ssebo g'ojjogambe nga kakati omuvubuka nga banga tumwagala kitwagala otegeera akola kituufu byayogerako abikola bw'aba abikola we have a solution for him ngira government then bw'aba tabikola tujja muta tumanyi muyinza okuba nga yadde anoonya kandi ng'omanjiyo omuvubuka before najiyo omuvubuka nga muyiiya naye nga ndi ku pressure olyanza okubuuza meya nga ndi ku pressure blood jukira emboozi eri ku channel yo ate ekyokulinga nange amalala ganzita ndaba edduka omuvubuka nga amalakkiriza yagendayo yeyeetwala ng'atuukayo nga bamuyingiza awantu tuli ku ssimu byekugamba bya ddala tuli ku ssimu ampereza location wendi ntuuse ti naye bangambye essimu zigenda vaako ndiye nti kale kiki ne kati ntuuse ndina omwambi afaanana bwati ne bwati byonna abimpeereza nti bamuyita gundi nti ye kale ngenda kubulira ekivuddeyo nvukawo kuba nali mugeye ne bw'onoddukawa bajja kukufuna muvubuka agenda wayitawo ebbanga ng'omuvubuka akomawo ng'alinamu ne kasente tuuza bamuwayo ne kaki kati mu budakiika entono nnyo omusajja ankubira aŋŋamba naye ono mwana muto talina kyamanyi omusajja namugamba meya ffe tuli bagezi bye tukolamu bati omwana emboozi alabika yawulira mpulire oba yalaba bulabi firimu nayagala agikole ki naŋŋamba naye tumuwadde ekigezo kimu kubanga tukabuuza sebo mukasuka ne kabeekalizaamu mbumbimanyi naga kati ki kyeweetaaga kale ne kabasaba laputopu ne kabasaba intaneti ne kabasaba simanyi n'ebikyawo bakagamba enkeera omusajja naŋŋamba era tumugambye nkyakole ki naŋŋamba naye bannaaye kyetubadde tumwagaza ffe tulaba mwana tamanyi naye bw'aba yaga tuzanyira ku bwongo kati enkyajjo wano abe nga talina kyamanyi lwagera otukakasa ate yaddayo essimu lwe lwasemba okwogera n'omwana n'okutuusa olunaku lwolwaleero n'essimu teyaddako kaakati naddamu omulaba nina gye namugwakewo nga livubuka liryawo lyagejja liryawo liryalyo nga lirina omulenzi gwe litambula nalyo naye munnaffe muno mwali omwo nga litambula naye babeera bati kaakati omusajja yennyene abaako gigi gyafunira ono omunnaffe kati munnaffe ejja n'oluvubuka bw'ati tamanyi nti luno oluvubuka yono baba baakatuuka bwe papa
omusajja amaaso yagakuba ku luvubuka n'agamba owaayo niwamujja ono suspect badde muno bakwata kiwedde bamukwata ono munnaffe gwe sijja kwatuukiriza mannya ngadda ku maviivi ng'afukamira ng'ayegayirira nga kito nankubira ngamba owaayo emmeeya kiki ekigenda mu maaso ono omulenzi ng'ataddewo ng'ayiriddewo nno nnyo ono omwana omubiri natuuka n'okunfukaamirira kiki kigenda mu maaso natuuka n'okunfukaamirira munakantu munaffe wali awo ye talinyone nga mwali mpolampola wandiika wano erinnya kaakati gaakola ki nga babeera bonna kakati nebinsobera neŋŋamba okitegedde erivubuka lyawo lyajinjimuka liryawo mbu omusajja engeri gye yeegayiriramu ne yeegayiriramu olwana lwe n'aluta kulwa kumala ggana ngekuba naye yategedde terulina kyerukola ki kati nkulaga nti omwana SB4 omwana akola story wano najja wano nga bwala pastor Bugembe yakikoze ye n'atambula n'agenda negwe n'akulekera omugulu gw'omanyi nti pastor Bugembe olwaleero nti abantu balowooza nti kyabadde kipange nti yaya kimanyiko nti SB4 twatuka ekiseera ku muzibe oyo ng'abantu sebo balowooza nakati okutuusa ennaku lwaleero nabakusitako ekintu muzibe nange nali simumanyi tiwatuleetera omufere bamundeetera so nga yanyumiza waliwo omuntu yamunyumiza teri nanyina mukwano gwange yamunyumiza oli nekimukwata kunaka anja kutwala wa SB4 banyambala ekintu ekyo kati omuntu ajja n'akubuuza omanyi tulina abantu bafa abatugobera naye abatamanyi bintu ebimu n'akubuuza notuwa n'omuntu esaanamba nga tonamuzuula nti muzibe buladi wano mu Kampala omuyaaya akugasa obuwaya akugasa obuki obuwaya omuntu yenna aliyeyo abadde asayira pastor Bugembe bambi bamuleke musajja wa pastor Bugembe mumuleke birthday yesembedde bambi bamuleke musajja wa mumuleke musajja wa Katonda eri church eyaniriza buli kimu yaniriza babbi yaniriza batemu yaniriza so naye in fact pastor Bugembe waliwo party jena nalabye nga mugamba ani yamuganye yazaliwa netimba nera mtu wena wati nangana yo no naye nyini yake in fact kamkubulire omufere kabera ka slight mistake kaka mukweyogeze nnyo otuka n'okoleramu ensobi kye yabadde amaze okunywa kyabadde kimala naye kasita otandika okwongera nazaalibwa n'ettimba emboozi naawe olugero naawe olifala nnyo olugero wadde omaze olwonoona ekyokulabirako ekirala eyabadde owookubiri yanferedde wano we twabadde tutudde ku butebe buno mba ndi awo wano wennyini omusajja ajja bansanga TV bannize wano nti naye wategedde meeya omusajja abadde akunoonya omusajja olwanda banankwata mu ngano nga meeya bannange bwe bade tutambuliza busibe eri mu ndomo wonna twakadda twali ku kizimbe kiri eri kati wantu akasengu kwetu tunawesa na myezi ebiri KBS TV esinga okwagelwa abantu abangi nkola program ayita Tingisha eri mu Kiss Condoms ba sponsor inamu MTN otegera nti shonti kati bayakabi basipasa Kiss Condoms ninamu MTN ne Kiss Condoms mu mwezi okozesa kondo mwezi emirundi emeka meya ngrimbye mateze ndwawo kwegata banyina mukazi wa tulifena chikoze mbulonyi kireke so omwana ngajja wano nga ngambadde nkola ki mbadde nkulaba nga nange nsanyuka obadde onda mwana we batambuza busibe biki nga mugate kyaba kitya tyatize munnange nze nali nvuga emmotoka yaliko obumonda we kabuusumbu neeremerera omugoba waayo gwe wawulira buneetomera abantu neefiirako abantu bana mbusadduka nga ndowooza nti munnange nyina pamiti buli kimu naye poliisi bwe yankwata ne banyungako emisango kakana badde eruzira emyaka emeka 5 kati kiki tindi wano sina wentandikira mutufu emboozi ye bwe yanaletinga ensonga nakulaga engeri yali avugamu eyo fuso obufaananyi kwanza namubuuza wali otya wano watankajuwulira najuwulira siba bikoze bitya nenda wano walinawo omuntu nga naliwo ne boosi wange n'atuviira ddala emboozi gyetandika kati nkulaga emboozi bwekwata omuntu ku mutima bannagera emmotoka gegera mbonasooka nendowooza yali aveeno bw'ati ebitaali byakabuso bitegeera kakati n'abalamu mbotolemu bwe nti nzireringa egundi bunnamwaya nti njabyemu nga nzira bunnamwaya nkole ntya aŋŋamba mbunenengera emmotoka nga ziri muganda wange nnyingi nga bengenda okutta bangi kati omutima ogwanya nga nti manyi
emmotoka giwugule okyegedde emmotoka giwugule bwoti oddenga wano ku toto jukira wano toto awo mbu kati kituufu mbanga giwugudde mbu waliwo ababooda ababeera awo abasimbawo ku toto era nga nabayingira mbunawunzikanga emmotoka bwenaweta bwe nti empiira negikola ki bwenaye battema nebatta kaakati mwera mu vidiyo ezo tekyabagamba mubeere begendereza mulimu abavuzi ba Fuso alina olulimi lwe yakozesa abafuso ne bagamba ngeno wa mu comment section ngolya ngamba meya ndi mubuzi waffe naye omwana ekyo kyayogedde kya bulimba mpozi nga mmotoka naye emboozi ye tegatta ng'oli akunnyonnyola omuvuzi wa Fuso omutuupu weekola singa ebeeremye okusiba kikyayinza okukola ng'oli bye yanyumya byonna nga bya bulimba jjukira nze sivuga Fuso sitegeera sigivuganga nako kategedde simanyaye sibisa mukka wololo wolere yerere byonna nga binyumya kakati omuvubuka nga nkola emboozi ng'egenda era nga ŋŋamba nti agenda wa maama we kuba maama we yatonda biki netalina bwamutuukako tamanyi oba yazze nakujja nenkwata emitwalo gyali nasooka muwa emitwalo gyali 7 wano nemwokyayo nemugayo bukomansi misende meka emitwalo emeka 7 nemuwala wange oshina yaliwo mugaka bwe twakola era emboozi netukolera netambula siyankolera kuba yampa dola bazalinoza zalidozanga na 8 dola zeyamba yampa dola na 8 nga munange kwali kati dola na 8 sava na mitwalo eje je namuwa nga mvubuka ngakola ki ngagenda kati mbandi awo kumacha kumaliri kona kera mukolo gwa jina sale gwali awo gundi matuga kati ngaje nyinokera kati bwenzija wano inabinjaga okupikinga awo then nvuge ngende nasanga mvubuka mwali mu office awo bona ne bano banjulire mvubuka wali ngakomye waise wali naku nga 3 angame ya munayi badde eri simu toina simu bannange musajja wange ebichi oli otya mbere gambe eti anti sina tabbu ndi anti kale oze nti nzize kakati abavaayo bwati wano abavaayo nfuluma naye bane saa kubera bakubira baana anaize sibyagala olinganze kakati sibyagalira ddala nze sibifo fena tuli bazadde nesaagala kuba mwana nkube ya kisiro kakati mbatu yajja n'owa boda yajja bulungi yatuulawo mu katenti ako nze owa boda ajjukira saamulaba naye mbu owa boda mu kujja naye yannyumiza bw'ati mbu yagamba owa boda abinyumya bamaze mubba owa boda nga mbu yamugambye yamugje eri yangaye bunze mu kujja okuva empigi yamugje mbu yazamugamba nyinagayo egwe nyina Kampala ku BSTV meya kyali wange manyize ndi mutegesi wa bivulu mwana biki binsumbuwa naye meya mmaja akasende kange nvuga ontwale kuki mbu babave bukoma egundi empigi obatuuka empigi mbu ku polisi empigi mvuka nga akyama nga mugamba njagala funawo baluwa enzikirize okutegeka ebidongo ngero mvuka ngayingira ne ku polisi mbu naye mvuka kati boda binyumiza tinaye nange bwana likoki tiyamalo dakika nga 2 ngakoma ngamba akale otuveewo ngamuteeka ku piki nga bajja owa boda tula mu tent awo piki agiparkinga wano kakati tufulumayo mukwata munga kwaze jjuka njagala kudduka misinde ngende kale kati koye kyava ngampulira n'amaaso ge nga wendi awo kyabagamba owa boda soko mbe ku piki katono nnyo kazije ko kyeva mubuuza ono wazze naye owa piki ko owa boda onangamba ye nazze naye kati owa boda teyagaana kumuwa bisumuluzo bya piki kubanga ye yamugambye ono meya ate nange owa boda bwe yandabanga mmanyi kati ndowooza n'afuna trust eyo ngalowooza nti muwadde ATM kaadi tyona agenda ajjeko ssente mba nsimbula emmotoka nfulume ng'oli amaze okugenda ne piki owa boda kyava ajja ngamba omusajja ono meya gye baliko biki omusajja abakozi omumanyi ono kozi kyeva mugamba ye uli abana beweesula mu mbi ne mugamba ye ne mugamba naye kati kyeva mugamba obadde weeraliikiridde nanga basi mweraliikiride muga gwe tomumanyi nanga mumanyi laba naye bwagamba nange mumanyi konze nti kale neŋŋenda emukolo gwaggwa saawa emu zaakawungezi nvuga motoka nkome nesibe nga yazikidde nkomawo wano ŋŋenda okutuuka owa boda ng'ali wano nga abaana bamwekwaŋŋaaniddeko bakozi bannange bwede bakuba kusimu yange teriiko ng'omusajja essimu omuvubuka yabbye piki y'omuki y'omulenzi nga yagenze kayafuluma bwati keyafuluma bwe papa teyaddamu kukwata simu nesimu kati kibalera okugamba era yamubba emmotoka yamubba piki n'amubbako n'essimu
amugamba akasimu yajja nako boogerako balina abantu bayogera nabo bweze bwe nali mu office muli mubuuza wafunye essimu ko yangamba inafunyo kana akasimu kyokka nga ate kumbe yakajjeko no wa boda kati yamubba omwana yabba munne yamubba piki namubbako ne boda ngendo tuuka wano before na nyogoga jukira ojja kulowooza bana omusajja ajja kulowooza bamwekobanye okitegeera mwana amujja eri mu kyalo mpigi amuleese eno mu Kampala tolina bwonnyonnyola abantu timina tokola era bwe nawulira nga nfa omuvubuka ne muwabula agenda ggulewo omusango kuki kati byonna mbitegeerera wano nti bw'owaaba omusango piki bwe basiiyo bw'owaaba omusango ku poliisi poliisi esooka kuditeininga mbadde sikimanyi buli wa booda ndoza teka lyayita bwe kasita ogenda n'owolopa ku poliisi bakubyeko piki ne bakubuuza piki baddeyo ti nedde badde ya boosi basooka kusiba ggwe bwe bakusiba mu boosi wali okajja ababuulire kubanga oyinza okuba nga kapango nga gwagirina kati nkanja kulina omuvubuka akomewo ng'ate akomawo ngomuvubuka takomawo kumbe bamutaddeko ddaki kati yali akozesa essimu yange akubidde bali bannaye bab'empigi biki nga bandi bubi bankubira amasimu bannyonnyola byonna engeri gye babyemu omuki omwana nga kituufu ye omwana bamukoze eki bamusibye nga baŋŋamba poliisi togende nawe ne bamusibye nga bweri enkola yaffe tebasobola mukola ki bifo nannyogoga nga nvuga emmotoka nzira ewaka naye kirungi nga nakolako interview wano ng'ebifaananyi bye mbiina bwe ntuuka nkola ewaka emboozi yagenda vayiro kati olwayiro eri mu mitwalo giri 5 ku TikTok nga ngikola emboozi engeri gye bakoze eki gye babbyemu n'omwana oli gyabbidde mu linnya lyange nga mpulira omutima gwange munnakuwavu nnyo nga mpulira ekisa kyempedde nga mufunidde n'omulimu omwana oyo mu interview nga kuliko n'omusajja amufunidde omulimu nga kuliko omusajja amukoze eki amufunidde omulimu amuwadde n'emmotoka kaakati video bwegenda vayiro ngenda okuba mu comment section abamumanyi nga tebanagi tunatuka ku ekyo nti meyo kirimu mwe muli babbi mweyalaka mwe bamu mwapanze awo sente bwekumbe bulijjo mwe bajja bookya ebigambo ebyo biwulira ng'okyaza otya omuntu gw'otamanyi wulira abasiru mbayita nze basiru time bw'eneekutuukako nga gwalina ekizibu nga gwayagala otula kale akatebe lwojja okujja ng'otegeera timunne tetumala kubabuuza mwe baani mikwano ekizibu nga kyakugwiridde ziba nakoowa nakoowa esibifo nawulira nga nyonyogozi emboozi eyo bwegenda vayiro banneera Katonda neebaza abantu bange mba ndiyo nalina mukono nga bankubira biki yagibba lwakutaano ku Sande ng'omusajja ankubira esimu meeya yasooka kujja mu kabokisi ka TikTok omusajja otumulina ffe meeya kwe twawudde nti babbye ggwe omusajja otumulina nti ntumukakasa nti ye tukuweereza ebifaananyi bagenda okumpeeza ebifaananyi ng'ali ku mpingo nga baani abamukutte batuuze bakukyalo bayise defensi w'ekyalo simanya bayita mutungo bbiina gye bamukwatira eyo nga defensi alina empingo bamutaddeko empingo batuuze mbu omuvubuka bwe bamulabye mbu yazzaawo badayimiriza buli boda ejja nga buli boda ejja ndoza nga gyabagala sente oba tazirina biki muwala yasooka omuvubuka n'agamba naye ggwe ono omuvubuka ng'alinga meeya gwe tulaba ali ku TikTok mbu ng'alagako munne nga ne munne yeetegeeza nti yoyo yennyini bawera basatu bayikubira defense yangu ono omuntu bamunoonya kyokka bane nga anaakwatibwa nga lulinga lubwa lubbi nga buli agwe luyimiriza banenge mbu ng'agaanye defense nga beetolola kasajja bakakwata jjuka nalina kadescribe kalina tatu wano ku mukono kalina tatu wano nga bagenda okukambulamu esaati y'emikono emiwanvu nga tatu kweri nga akavubuka bakanywa nga bampeereza vidiyo nga kali awo kalinga lubwa fact nja kuweereza ebifaananyi manyi abantu nga babita gobalabisize ddala piki yali tanazitunda nga piki mbulugamba mbu nalo olina olwadde lugiwumuza mbu ne bagibba ne bamubuuza babagibbye kale essimu gwe lwaki wagijjeeko ate essimu y'omusajja ye eri luddawo ng'ate agirabako ng'ate agikola ki ng'agirabako kati nze byonna kye nali nfa mu mboozi eno nga bituuse awo kye nali nfa kwe kukwasa omubbi ba complainant because nze pressure gye naliko yali y'amaanyi nga ntidde nga mmanyi nti olwayo kati ekiddako singa bukeera ku makya kubanga bano abantu basobola okusonyiwa ne bakutiisa erinnya nakutiisa ne face
naye abantu bayita basiru baddayo eri ne banyumya nagane mukimanyi nti yalimu ali nono nyinyi go bakutosa mukakasa nti tewali toswana mukakasa era banneebaza n'okutuusa olunaku lw'olwaleero ne banneebaza ne bansinza ndooza bakyabirimu oba byaggwa nenze kye nali nfa kwe kubakwasa omuki nekyengezako okulaga nti before emboozi nnyingi ezijja kati oyo omuvubuka balina enkola mu kiki concept kyoba eri mu kino ekintu kyoleese emboozi y'olwaleero abaana baleese kati enkola bategedde nti ku midiya kuno tewalabye yabadde atambula n'omwana nga muteekako kidonati kino gundi ne bagenda omujjako ng'omwana nga mulamu ate waliwo yali atambula ne oxygen agiya sini yaŋŋamba direct nali nagiya sini 1-on-1 naŋŋamba ekisa kimpedde yabadde yakamuwa miliyoni emu n'ekitundu badokita ne bamugamba omwana we mulete tumukoleko ku bwerere omuvubuka n'amwekubako yagaana. So banna bino ebintu byemukola bigera kulemesa abantu abamu okuyambibwa. In fact story zokugaba buyambi nako ino nalina ziwummulamu okola story twatukoze story zinga 5 nga muzituusa okugyetegereza ennyo bwoti n'okubakuba ku masimu nga nfu kati gwesoka weebuze SB4 oyo w'ekidonati yabadde ateeka omwana wano abakubanga yabadde tatambula abula nga alina tika TikTok kwabeera alina akasimu n'amugiriro gomanyi bakadama bameka babadde agenda okubba nti be balina ekisamu naye be bagabira buli abakaabira gomanyi sente meka zabadde agenda okusolooza ate bannaye nakwabadde bintu byayonooneka abantu ebizibu twabisolofingiranga wano naye abavuka mu byonoonya abavuka kati balina obwongo bungi kati gwe wawunya omuvubuka engeri gyanyumizaamu emboozi n'akaba n'okkaaba pasita bugembe tati awo ku kitundu yatera agabako obudde buwanvu abeera ku time naye yawadde omuvubuka obudde buli muntu n'awulira ennaku nagezo abasajja bagibuukira abakyali neze bw'olaba sinnabuukira nsonga muganda wange bamwegendereza bwe nagenza olaba abantu bakabidde amazega mu comment section omukazi ekyomukisa omulungi video zonna baziggyeeyo ku platform za Musumba zagenda kubeera saa ndooza 2 ez'ekiro olunaku lw'eggulu nga video zonna baziggyeeyo bannange so which means ne pasa yenyiba gamutuuseeko kati gomanya abantu bameka beyafiiriza mu kanisa omwo abatuufu abalina ebizibu ebituufu beyafiiriza kati pasita yawadde omuvubuka oyo obudde n'asooka mukwata layini n'amutegeeza n'alaga omukazi nga we yamusibisa simanyi yatuuka nga yasengukawo bwe nawulidde simanyi yasengukawo bate basendawo mu lubigi ewaffe ate maama n'afa ate batuzaala n'omusota timba ate baganda bange ababiri balibasala ekkubo kati omembozi gyaleeteye akulaga nti bonna bewandibadde omusaba baafa kigenderwa ky'okunyumiza bwatyo nti bonna bewandibadde okola ki so ekyomukisa omulungi internet kati eri faster wokolera manyanga go abantu babeera bakumanyi ate kyetwebaza abantu obutazibira abantu bano bwe bati yes omuposti nawo olagambirawo nti bannange advice gye tubawa MC Mayor bonna abakola akantu taaka ennamba yo ku screen by the way omuntu yenna walalera essimu nti story no SB4 gyakoze ba MC Mayor gyakoze siwa ku screen kweri birawo toyocha oyo nagenzo abayenga bamumanyi mubbi katomubbi ze essimu yange olunaku lwa kuliko mysticals mmekakanda bikati sazo katomubbi bangambye mubbi kaberera wano kuliko mysticals 8 zali zino ziri ku nsonga yoyo katomubbi wololo benduru bona ne baba yeyonoonedde kati agenda kudda abantu abanoonya kato bale tujjale omukyala nkubiddeawo abantu abanoonya kato bayinza okubeeranga basinga ennamba za simu zolina mu ssimu yo mwesimu yo nabanga mmeka andi mu 100 nokola bukozi kivulo kati kato ali kisaawe ekyawano nti alina bweru ku kisaawe bajjula okumulabako abadde anoonya kato okumulabako okuyingira kyokaba ne sitaani alina ettima SB4 neweekwekalaba ate bwe wejjirayo mu kamera ate si gwe gusoose teyasoose genda awo yasogera pasita wano mu Ndeeba kati naye ndowooza pasita serwadda kati ndowoozeyo tebapostinga n'abuwa bujulizi bwe naye kati agenda era obbuwa nga waliwo bali mu kyakya bamumanyi nti yabba
kayata akendo bugwa muchachi yavayo ngabya masimu aga muchachi mwenye muchachi yavayo ngabya masimu asatu kakati nakozera ive gulo wale tuyumiriza kati mbu yasoka najja nafata omu timukwano kati yasanga ko gayi yasoka na mwawino ngakola mwawino bakuba bino palette ebyo gayi yali akola ko naye amusange wa paste yo kati mumusanga yo nga egwe nga wabula nange ndi wanona kavasimanyanga mukomera na anyumya naye mukunyumya naye bagenda musala atula wano mchala ali mwana alina akasawo natwakuba akasawo mali musene ne simu nadamu nabba kola onako yabba masimu aka akoma ogwo okubiri mukama ogwo okubiri kumbe bale batunula mugundi kamera namula bantu yabadde yayogeddeko noli banonyoli bamugamba gwe wabadde n'omubbi ono yazze nabba gwe balesa babbi mu chachi kabannango nange simanyi naye namulabako werere abatandika omunoonya baba bali awo ng'akomyewo kati bwe yakomawo ono teyaliiwo bamukwata bamugamba owaaye wuuno mukwano gwo tumukutta abadde akomye ate bagenda omukwata nga maze okubba essimu endala ne batakisiba bamukwata kati bamukwata abamukwata bamukwatira ku geeti ng'ayagala kudduka mwenakubamu ebikonde n'adduka era teyaddayo eyo kati guno yabadde ekyo kintu zange yakusatu wa pastor kati ekyayembe pastor nti alina platform yatadde ku obujulizi abuteekayo ku media yatadde ku media social media eno nungi naye ate era mbi kakati ffe yatuyambye ne mumanya bulijjo mabatekedde omuntu bulijjo gwe mubanja nate yesu mumunoonya temumunoonyeza wa pastor bugembe ate twagala obategeeza teyamaze okwejjayo buli amanyi waali mumubuzeeke mwana mu Uganda pozi gafulumyeyo bw'omala okukiyisa ku media gwe bulandi kati nze ngenda mukolera video gitege ku TikTok ndawo basimu bafuni anoonyezebwa nze nyina ttiimu yange gye mmanyi Kasajja gamba ttiimu emusimmeeya tyoyo mulezi tumwetaaga temumukubako luyi watu mwetaaga nga bwali olwo batamukuleetera emitwalo gange asatu gengaba nagaba asatu kooli nange abantu bankubira bamunoonya mutuwe nze mujjo nakoze bakozi nagaba asatu abaana ne baŋŋamba meeya tuganoonya ano gaabula fe tukedde ku makya gwe tuyiga totunyumiza naawe abaana bakeera nga gwe bayiga amaze munoonya mujjako kantu nze kale bawulira mitwalo aga abaana ne baŋŋamba meeya ebyokkola fe tubisuddewo asatu kunoonya bunoonya muntu ne baŋŋamba tukedde mu field munoonya mujjako akantu atule wano nange tule wano tumujjako akantu nyo obutobe emmese naafa waki so byebyoku SB4 media tweyazizza okukyazako MC Meya amina naye nga asobole kwetambula ensi efuuse ensi abakati bakyayagala kukola abavubuka bali mu mpaako abantu batunyiigidde abantu banyiigira kino kankiise wano buli muntu yenna yanyigira nti twaleba amafiina ape ku ssente okitegeera sirina lukusa na lumu lugenda kwetika tinkutwale mutosa nti kwatu sina buvunaanyizibwa bwo banange kankunyumizeyo akasembayo ngenda nyumya emboozi wa Yasin olunaku emboozi yange engeri gye nafunamu Yasin bwe njinyumya mukama nnyambe emboozi egenda viral kwanza nasanga Yasin nga followinga ku TikTok ne mu followinga back nengenda mu kabokisi ke ne mwebaza okumfollowinga ne musaba appointment ngero omugaggwa top bulijjo gwe tulaba gwe omuntu gwe yandibadde yegomba okusisinkana haji ngakkiriza kati byonna ebyaliwo process mpaka mufunye ntya na bitwanyumya nakomawo ne nkola video ku TikTok nga nkola analysis olugero ngeri gye mufunyemu katemba bwati nga bwabadde kati mbozi bwegenda viral omuvubuka ajja mu kabokisi ka bino bye bigambo byakozesa Meya njagala buno obubaka obumpeera Yasin mu kiseera nga abantu bawandika RIP rest in peace omugamba nga tinagezaako okumunoonya nennemererwa naye simunyiigidde kubanga abamuliraanye be bankuba ekikono nga bigambo abyogera mu nvubuka asinzire ku video yange gye nkoze yaki ey'olugero lwange omusajja nga naakavaayo wa Yasin wallahi nga naakavaayo ekiro kyennyini video message ero ngikola ki nenkuba screenshot nenjiweereza Haji
bananga oli abanebe tweyononera emikwano nali omukwano gwange ngulinnyemu nga muweereza message Haji Yasini ng'alaba message olwo tijja ntijja omugaga gw'omulina mugaga nze mulina e Kampala agenda komawo kuma mafina jukirawo gwe SBC neke ebinnyo Yeah. nze nakoowana amafina nakulira omuko kaakati munnange SB4 nga screenshot Haji kyava ngamba what musajja mubuuze buzibu ki Haji nga bwangamba ne mugamba wayi buzibu ki ngamba mutuufu tebinnyonnyolekeka naye mugambe mwagala mu meetinga nzanzikirize mulabe naye bwe kitabo ekyo munnake zitali nnyingi bw'olaba abantu nga baweereza rest in peace rest in what peace RIP teyeebuuza Haji nenziramu nengimuweereza Haji n'abuyaana n'agamba nange kiki meeya omusajja munetere ekya walayi biro byejogera Haji Yasini bwekiwe ekyali Haji n'ayaayaana bambi nangamba meeya omusajja mundete mujje mwenna mu woofiisi enkya Haji nga omusajja gwe nafunye eggulu ntandise omusombolera ab'ebizibu awo lwennyini nga mutwalira omusajja vubuka agenda okujja nga muvuka wa kiwago muvuka alaga talina buzibu nga Haji atuwa obudde ntudde wano ntudde ne wali buzibu ki nangamba Haji semana wakubitandika atokaaba muwulira kakana omusajja ebizibu abikola ki abimala nga bizibu ate naffe otulaba katolooza meya yali obulungi naffe mutwegoma nakiffe tuli obulungi Haji nga bamaye ebigambo mpola mpola agize ebizibu birifeddewo wowe akayogera Haji nze gwolaba nina akaduuka sisita wange yakampa nga yagenze bweru tulina ettaka lyetwatunda erya mami waffe lyatulekera ye nemuteekamu sente agende wabweru akaduuka n'akandekera ajja akaduuka kaganye ekkula kagudde SB4 nawulira ng'anfa kubanga okumanya SB4 omanyi omusajja muvuka okumuleeta nagaana omubuuza naye yagaana okumbuulira ekituufu kikikyanonyeza Haji Haji yasiriikirira Haji n'asiriikirira Haji nekimuggwako ne tumulikiriza n'anyumya ebiboozi bye nga byonna mufunze ne byandiyogeredde ku ssimu byali biggwa naye yakugambye semanya bizinesi nambuza bizinesi katwetaga kapito nga sende mmeka nze Haji ne bwe nfuna miliyoni ebemmala Haji n'agikwata n'agimuwa n'agikwata emmiri kwesi n'agikola ki n'agimuwa ne tuvaayo Haji teyanye Haji n'angamba meeya olabye abantu baffe tulowooza abalina olabye ab'ebizibu bye tulina Uganda wano mugamba Haji nsonyi wabula bannange kati ekyasinga Haji n'amugamba genda okole akantu kano okuba abavuka abamu basibu n'amugamba naye ompereze nokubifaananyi tulaba akantu kano bakakoze katya okuba ekivubuka kyefiiriza nekituuka okukola akantu kuba ne bwe kyandiyizaayo akantu konna kekiyiyiza nekikolayo ka plan nekimuweereza wakirika ku kioski kyagano tuweereza adde ku bifaananyi byakaduuka omukisa ne gufa bwe gutyo nze kyemmanyi yensi aba yamuyamba ye yakola ogugwe naye bannayuganda ze mbagamba kino ekigambo nze sirina lukusa lugenda kusitula nti kutwala wa mama fiina no naye bamwaka fana kati nga wafuna ajo ng'olunaku ofuna essimu ezisukka kati nze kyayinza omutwalayo nze nina abantu bembadde nkolera appointment wano e Kampala appointments Muhammad Nsereko naye Muhammad Nsereko yabeera straight yali kuki era nze ng'okukusikedingira appointment ya Muhammad Nsereko omala kunnyumiza bizibu byo ogenda mugamba ki wasaagala ogaane kubanga mukiseera we nali nkolera appointments za Muhammad Nsereko honorable yali agala okwesimbirawo kuba president kati nga sola mugaana bantu nga nze olwedde nga tumanyi twetaaga numbers z'abantu naye ng'era omala kunnyumiza nsonga ki era Haji nga muteerako message Haji ku ssaawa 8 tulina omuntu bwati ne bwati ensonga eri ku kino ne kino muwadde ssaawa 8 tutyoke meeya naye nga nkoye okuweerezangayo kasasira abantu okujja okubeera wali kyakola nange munoonya ani Muhammad Nsereko gyali talina buzibu ne John abadde naye yesterday but one ampeeyo akantu ke ka bulumi olaba nange mutabaniiwe
ku channel yange talina we yalabikidde kabulumi kano nkogerera ku kamera ka Muhammad Nsere Honorable akantu ke kabulumi yeah Ana kawaida nnyo ku TikTok bana akantu kaffe Honorable Chembera mugamba Honorable akantu okattira ku TikTok era kano mukante miliyosi before campaign kamusa Honorable akantu kaffe yagaliza akabaana bo tuwe kantu yagale tukukamulemu akantu waliwo story gye twakolako ndoza tewagira era ku Honorable omuvuka yavayo nga amufaanana story yagira kuva Pastor Mugenzi Pastor Yiga so wajirako yo story nagirabako akyamulojjera naye amumanya akyamulojja oyo yaŋŋamba yavuga ebbotoka straight bw'aba ali ku godi ku TV abantu bamukubira essimu bavuga kiri ku MBS kika kiteekako katikati bagamba abaana b'ekawala bajuliza ati omusajja yavuga ebbotoka baga bona yavuga ebbotoka aba ali mu service ga pastor ali wali awoza waji bagenda okulaba Honorable nga yeewuyo mu kanisa nagatufudde Omusajja omulemirembe yalina obwongo oyo omusajja ati bagamba oyo omusajja ye bwe yeegombaga ekintu kibeere ku TV era gakiro bwagamba SBF akwagala ku TV tale kibugala bukuvuga mu motoka otugeze oli ku NBS nga ija n'agiteera ddala ku gundi njagala ya SBF omwagaza atya gwe njagala sebo lwaki tonkolera kwa sente bwezi nkunonye ku mulimo gwo toyogera nnyo papa kinkutwala kwa sente bwezi oli omusajja omumanyi banaye so ebintu bwebityo bibiri naye nga Honorable Muhammad Nsereko ne SBF tuli wano akantu kaffe katuwe kuba abantu bokawa ku TikTok katuweeko ffe tukakolemu ku busente tweyagale bavubuka abo yegwe taata waffe ngowayo kummeya nange nompaayo nowe tuweeyo akantu Honorable oba tutya tuyinza mukuba oluseke tewali kye twagala Honorable katwa tusaasidde ate okimanyi mmeeyawo kasente kati yafunaafunamu akatonotono ama kulimba avuga kawundo nange mvuga kawundo wabi lutanka yasatu yo yanaka nanze Honorable mbe yanange Subaru yagiteekamu entandikwa kati saagala nnyo mufu Derek Phones akatala kange kamaze temayo obutambi buno bubiri aka Derek Phones n'aka Honorable Muhammad Nsere wakite tujja kulaba era tujagala okatemeyo kampe akatala kange kamaze ebyo okusakira bwe tubijagaliza simanyo bakafa simanyo bakalamu nkusakidde nze abagagga balingo bako bukabugo bere saagala kulyanzekka ate nze ogimpadde lwaki tojwa SBF Derek Phones oyo ye musajja alina amasimu wano e Kampala mu bintu temanyi oyo ye musajja wano ku Kampala twabadde ku press conference y'abagundi y'abaani wano ku abakishawa nga mbonga bakuta omugaggawo oyo Simaya CEO talina wadde 10 mu nsawo najjayo kadi bwati talina wadde anti ebera mugamba tuula Derek nayimirira Derek yavaawa oyo Derek kati gabigambo bino kyemutannamanya ye musajja wana alina amasimu agali original kwalaali musajja omuvubuka munnaffe naye alina empisa anteeddemu fulutanka motoka nga tajula kufukamira ng'alinga abaddewo naye nga neegayira bwegayirizi kavidiyo nja kakulaga n'omupiira oyo omwana gwe tomanyi eggwanga balina amugwamu ojja kweka nga ffenna ab'ebizibu gye tuddukira oyo omwana yeetaaga azimba ekizimbe omu ereka bera kunze oyanga mukubira kala ngombo aje abawe babikuleke amma banairo agro industries batutaka mwaka sente nange nchamuka bwe nkwata bakole sebo yakala muiti mama nchamuka nkwata akaliro lero naje aizo okubera mu kikonde ejendaga mugagga bwengendo kusisinkanya nzije ekyo gamba labano byoliko wali mugagga mitakalire electronics awo eze zibeerawo oyo ntyayo njja kugenda kubana bankuba amasimu banzijjako essimu yange tontiisa anene dda gwatife ebyaffe byesi byakubeera wali mu yogayoga benda wamu mu corporate class yo tuula ofuna wootuula ofuluma ofuluma ki fuluma lumu ng'ogenda ki kati fe amanya ge twakola funa bouncer akubeeremu wali babouncer nga babiri bakuyingiza emmotoka SB4 osaddaakayo emitwalo ebiri baba tebakuyiseeko nnyo bouncer wa emitwalo ebiri nze ekyagenda mu kifo nga sina bouncer SB4 obulamu waffe kati alani kutomidde ana chali wange kukateranga akantu akatandika aba
nze Alan Cruise Divoshi Matovu tutuula kati tuyiribe stories ife tukubya pa tugenda okugaggawala alina ebibuuzi alina plan bigira bitabukamu bayawula nani ne Divoshi twesanga ku papazi nangamba kati kojo amita kojo laba tugenda mu sauna tugenda mu sauna eri tukaye tusawusula tuka mu steam tunyumye embozi teri atunyega netufuluma kojja tulina okukola ennyuma ntino tebatumanya abantu layi agakatonda buggo bambi katata tulina okubamba tulina okwefasa tugenda mu zikilabu zezebbeyi tutufune babawunsa tukasaba tufuna babawunsa nga basatu tugenda mu kilabu mu VIP babawunsa bamiridawe bati pamakafani tudinze katono we kati nanga by then katono mutudia utunde babawunsa kale nemubuza after bafuna tuzaako ki tuba tufuuse bakabi bule munga ino kubuza beba hani abo tuba baba YouTube abo planet zakola alali babawunsa obetaaga ng'olinamu ku ssente ekyo kimwe ekyokubiri kati alina nerwitwale baavu nnyo saba nga yerese plan mufule babawunsa bule mabuze ani waletambuza ndi babawunsa tulina ku boda Allah mama bali bajja kukuba babawunsa abo ne piche bakube wa plan teyakola kati samanya bali amala n'abafuna ene kati kabifo nze ngaawo bwento bwenkola bwentuukawo nga ndaba babawunsa nga nzigalamu nga bwe kityo ane bakozi bifa media tuguse ensonga nairo agro industries tuteramu akasente bakwera engano bakwera sabuni wamu ne butto ya modani nafuka billboard ate nokola ki nakola ki mafuta ga busere kyekyo nebaza business enfunye tezinanfula billboard siro akwagala nnyira naye bamaka fananyi saati katetegerekeka manje tulina buzibu ogenda ku boutique ogule saati obakula ono mugagga bale mulekala okusigenze mu supermarket olwayo bwana ngamba banange gwoze ne sente mmeka kubanga ffe tulina okusimba leero naffe obuseke ate envudde yekyena kisigadde ekyena noba waayo ebiri afuna sente ebiri nga weekanze nnyo anze ngenza nva ku kyamisana wali olewo tulya mmere yakakaaga mwana mwadde mutwalo nanziriza nnya mu bulumi nenzikwata nenzivunga nsiteekamu omuwangayo tipu wemmere lyayala abaana tipu naabula ninazaala abaana emmere olidde yakakaaga ne tipu naakulema nina waluganda lwange buli kaseera nankubirako nanjujugeza abaana nno omwaka ogujja balina okusoma kikulu nnyo naye kati tipu ekikulu nnyo owaayo ku bantu tipu abaana bali eki ate ne sente bwotazigabeko SBF egenda kuwera ereke SBF ogaba ku ssente toba mugumu zibunze omukazi yanno kati nze bw'olingwamu ne SBF ogenda kumpayo akantu nyumize ku nsonga ezo eyo mzee omukazi yagenda yanoba my brother abazana atogera Yenyabo. You wanna make tasty food and serious. You wanna do that dancing still. Come the ding one no ya night. Sika de butto one night. Nairo akro ya sika. Sika de butto one night. Kan the ding one no ya night. Sika de butto one night. Kan the ding one no ya night. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.